ebimu bye twasanze mu Bivvulu tutuuse kussa nti nno kati ba promoters ab'enjawulo bategeka Ebivvulu okusinziira ku ndowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Ekifiiriddeko okuba nti gye bava eyo nga bamaze okutegeka Ebivvulu batulekera omulimu gw'amaanyi ogw'okuddamu ate okubuddaabuda abantu be baawuddeyawudde ne be baleseemu enzikiriza n'endowooza ezitali zimu newankubadde baba bazze kusanyuka ng'ebyabaleese si byebyo. N'olw'ensonga eyo olw'okuba kizze kyeyongera, observations zino tuziweereza IGP nga tumuweereza amannya g'aba promoters abazze bakyusa omulimu okuguzza mu byobufuzi, abayimbi, ba comedians ne ba MCs abagufudde omugano okutabulatabula embeera y'abantu gye baba balaze, so nga ate ekyembisi gye babeera bwe bavaayo balekayo obusambattuko. Ekigambo kino oba ebigambo bino tebirina we bikwataganira na kunyigiriza bantu olw'endowooza zaabwe oba enzikiriza zaabwe oba okwagala kwabwe oba eddembe lyabwe, wabula twagala okufuba okulaba nti bakola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu ne mu kifo ekituufu. Mu ngeri y'emu tukizudde Ebivvulu ebirimu omwenge, Ebivvulu ebitaliiko restrictions ku nnyambala, Ebivvulu ebirimu okufuweeta okw'engeri yonna, n'Ebivvulu ebiyinza okulabikiramu obwamalaaya, nti abaana abali wansi w'emyaka 13 tebagenda kuddamu kukkirizibwa mu Bivvulu ebyo. Kale weewaawe tweyongerayo, Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano Hajjati Minsa Kabanda